Prime 7 emisango gyali na gisinga ejja Dr. Besigye n'obwaba yakola ekyo kyagamba allegedly kwanga naye takikakasa emisango 7 gye yakakola gisinga ejja Besigye emirundi 1015 Yitirivu tumubuuza abantu abafiire Barunyo nga babatadde mu gundi bwe ne babatuuka n'okubateeka mu ntamu ne babafumba ane yabata. You are responsible for those people. Tukubuuza abantu abafiire Mukura bwe bateeka mu gaali y'omuka ne babookya misanatuku ne bafiiramu 10,000 z'abantu ani yabata. You are held responsible. Tukubuuza abantu waragira Erweru n'abatire Kasese abawera kumpe 13 ne babateeka mu ntaana ez'ekikungo gy'obeera teri bantu bakonja bazaala baanaabo. You are held personally responsible. Tobidamu mu 19 wano 18 wata abantu wano ku njuyi za Kampala zonna ku nguudo z'e Kampala gwe kennyini n'ogamba waleese akabinja ne kabata. You are responsible for the death of those people. Wagamba nti mwata omusajja ow'ebwayise eyali atendeka abantu basenyango baani Zebra. You are responsible for the death of that person. Ugandan blood matter. The blood of Ugandans matter. Ebintu byoyogera gwe Prime 7 n'ogamba nti ya committing a serious offense gwe zo committees nyinzi nnyo naye bannayuganda bakusonye bakulese. Prime 7 totujjako waaya totujjako wuzu twandibadde tugenda kusaala kati nga tugenda kusaba Mukama atuyamba atukole naye byotukola kati tukyasobola kugenda. Ebigambo byoyogedde bitumazeeko wuzu ebigambo bye bitumazeeko saala ntukuvu bitujeeko omusaalaba bituteneema ya Bikira Maria. President Museveni byotukoze ebigambo ebyoyogera gogamba musanywe gogamba ebintu bya Kizza Besigye nti gwasiba n'abantu bosibye bingi bangi abali makomera genjawo. Nobody in the world can easily give us lectures on reconciliation and forgiveness because that is part of our doctrine right from the 1960s. Anti kakati gwe doctrine yo giragirawa wani gwa reconcilinga naye bwogende Nairobi n'ogamba mugenze kuteesa mwamara ne mujja ne mukwata obuyinza wateesa nani? President Obote yali yakuwa omulimu mu office mu State House mu office yo mu office ye watukayo n'ogenda omulwanyise reconciliation gy'ogamba abantu abafa embalala wano ngozo kukwata embalala barakisi embalala bali benkanawa abantu abafa wano Erweru bali benkanawa reconciliation gy'ogamba Prime 7 toberanga kona reconciliation toberanga kona doctrine eyegamba nti abantu musobola okukwatagana mudingane oba ensi esobola okutambula obulungi. Omutima gw'omubi olunto omutima ogw'okuyiwa omusaayi bannayuganda bakwagadde naye buli kyokola bulijjo okulaba nga abantu bannayuganda bafiirwa abantu baabwe. Abantu abafa 18 ne 19 abantu baabwe bali kuki? Mwalimu omuzeeyi yali azze kunoonya obusente bwe ku banka ne bamutta. Mwalimu akawala kali kakolaawo nga katunda mmere yawo katunda mmere bali bakayita kamuyati nango bakata kafa. Njagala ombuulire mu butuufu famire ye mwali mugiwadde ki? Kati ebintu ebyo waliwo akalenzi bali bayita Sega wa myaka 11 akaana akato nakukafiiraawo. Ati njagala mumbuulire amasawa Katonda mugulu Prime 7 oli mukristaayo reconciliation Onoonyi ttaka mu bitundu by'Entebbe olituuseeko katukwanjulira estate yaffe empya Entebbe abayita babiri Kabale estate enuma Savu Meerere ku miliyoni 7 enejjudde enkulaakulana wamu n'oluguudo lwa kolansi olutuukira ddala ku estate amazzi amasannyalaze byonna mu ebiri gwe n'ayagala okuzimba estates wamu n'ennyumba z'abapangisa biiru yeeno ate eggaluga Bukaaya eggwawo lwa bwomi ku miliyoni 65 zokka eneriraanye amazzi olwo ne tukuleetera Nkozi Town estate ku miliyoni 5 zokka ssaako Nkowe estate ku Hoima Road ng'osasula miliyoni 25 zokka. Ploti zonna ziri mu bipimo 5 ku 10. Jangu Everett Real Estate tukuguze ettaka ery'ekyapa. Okumanya ebisingawo jangu ku Everett Real Estate Entebbe Road Kasenyi Stage oba kuba ku ssimu noti 7 noti 5 21 71 37 ne noti 77 not 31 71 noti not. Bantu ba Katonda mbalamusizaako mwenna amanya n'eddoboozi Ssaalongo Mwongere Kwata asangibwa ekyaggwe emukono kola ku bizibu bino wammanga okutereeza amaka ensonga z'omukwano obufumbo buganye ezadde eriganye oli mitala w'amayanja empapula zaabula kutereeza lubaale wa kika aganye balongo be bakuluma oliko eddogo jangu ewange nkutereeze mu nsonga eyo aneetaaze nsangibwa kyaggwe emukono oba yita ku namba z'essimu zino wammanga 0 7
0500411 oba 078010046 ni ku WhatsApp kweri totya lugendo nga tonnalutambula. Osinzira byonna byokola nkwaniriza nnyo nkubuuzako nti wasiibye oti afunye okusomoozebwa nkusaasira so tuka ku buwanguzi nkuyozaayoza. Tukomyewo nate twongere okwogera ebigambo. Everett Real Estate bagula na kutunda ttaka. Ssaalongo Lukwata akola ku bizibu ebyenjawulo. Yoteekamu ssente. Ssaalongo Lukwata asangibwa Kyaggwe Mukono. Okwata Katosi Road oviiramu Ntenjeru. Ababodaboda babuza bamanyi wakola biki. Akola ku ndwadde ez'enjawulo, avumula amalogo, atereza emikisa, avumula abalongo, akyusa enzaalo n'endwadde endala. Ogenda mufuna ku namba z'essimu zino 750 04 ne 0780 100 466 namba z'olaba wansi awo. Kakati Everett Real Estate bagula na kutunda ttaka basangibwa Ntebe Road Kasenyi Stage ku kizimbe okuli Abisa Bank ku mwaliriro gw'okubiri. Bwe njogera Kasenyi Stage mba njogera ku bayita ababiri. Ogenda okubeera nga obasanga bagula n'okutunda ettaka, bakola land grading, bakola real estate development, basobola okudeveloping ekifo. Tukumebuuza abantu baramusiza basevu ne banyabo obulamu buli butya? Bulamu buli awo kwanga mbabuuze eki abantu embeera gye balimu babuuze eki. Mulaba abantu olaba omuntu okubeteekako ka airtime oba ka MB n'alaba ebintu bye amazima gennyini abaakusaasidde abayambye kituufu oluusi n'okwewola beewola MBs ezo zemulaba nage niyeewolayo niyeewola MBs mu kashi n'ateekako asobola okulaba ki so kyova olaba nti oluusi abantu basaasira n'obudde obw'okubuuza nga ndaba bwandibadde tebwetaagisa abantu tutandike tubabuulire bategeere kigenda mu maaso batuwulirize kubanga bannayuganda abali wano n'abali ebweru bonna bali bubi abantu abali ebweru bali mu kubonaabona kati Trump wuuyo adduka abanoonya akubakomyawo mu Uganda ati mumulowooza nti abaana bagenda bweru bali mu Amerika abaana bali bubi bali bubi nnyo yes abaana bali bubi nnyo so kakati nze okubalamusaako nyinza okugamba nti okay abe waffe Masaka yego bakuzaalawa nze ndi wa Kasanda Mitiyana kuyawo ne Mitiyana giteekeko abava Mubende eri wansi abava Kitumbi okugenda eri Kasambya okugenda eyo yonna njagala kubalamusaako abali Fort Potro abali Kasese abali awo ebundi bujjo mutawuni awo n'eri mu kyalo eri mu nsalo ne Kongwawo abali awo kumpi ng'okkiriddaawo Kasese n'okkiriddaawo Empondwe ku booda abasongola abo bonna mwenna okkirira mpaka Ekinkizi n'Ibanda awo naawo wonna Olubiriizi awo mu Bushenyi awo bonna abantu beeyo njagala kulamusa Western Uganda yonna okuviira eri Kabale okutuukira ddala wano Embalala n'okutuukira ddala Isinjiro n'awalala n'Entungamo n'awantawala yabala musaako basebo ne banyama nti musiibye mutya nti mwebale okuweereza emirimu mwebale ate okubanga mugezaako okulanga mulaba obutambi bwaffe MS Media tugezaako okulaba nga tubatuusaako ebyennyini ebifa mu ggwanga wano Uganda mutegeere n'ekiddako ffe ebbanga lye tumaze ku nsi kuno bye twasoma ne bye tumanyi twagala tubisharinge nammwe tubaweeko ekitono waakiro ekyo kye tulina musobole okubanga mukifuna tulema okubanga eggwanga lino gwali eyo ali mu kyalo muwejere ali ekyana mukaaka ali eri wansi Mayuge ali eri Busia ali eri Etororo n'Embaale oyinza obutavaayo kwogera kati nze mwogeziwo nze kyamaani w'abawejere amanya gange nze Gideon Tugume nva wali Emijera mu kyalo Emijera Kakulu Town Council Ruhama County Ntungamo District ndi muzukulu wa Andrea Gakyaro ndi muwejere temundi esuuti zino nzambala musobole okumanya nti namwe omuwejere nawe osobola okwambalako obulungi balimu okutuyisaamu amaaso kakati awo we tuyimiridde wano mu kibuga Kampala mpangerera ku musaza lya Ssaabasajja Kabaka eri ekyaddondo ne Nakyeddondwa awo n'amavundu ku mutale n'amavundu mituba 3 gayaza awo wensibuka nendyoka mpeereza Obwakabaka mu muli awo mukyasaaga mpeereza Kabaka wange gwensinza gwe ngenda naye mu maaso mwe muve ku by'okugiraawo tuyenza tugume ebina by'obufuzi eggulo byasisinkanye
ebiwa inaku zadde anamu esawa na munana nga Besigye atereddwa Yoweri Museveni naye avuddemu omwasi ye president wa Uganda ku mukutugo gwa X yadde yayitulanga Twitter mu bufunza agambye mbu awuliriza okukaba kwa bannayuganda nga baagala bate Dr. Besigye. I have seen the concern by some Ugandans regarding the remanding of Dr. Besigye for a very serious offences he is alleged to have been planning. If you want stable country, the more correct question should be naye Dr. Besigye bamukwatira ki? Mu Luzungu n'akidamu n'agamba, why was Dr. Besigye arrested? The answer to that is a quick trial so that the facts come out. Otherwise, you are promoting insecurity, which is very dangerous for the country. Nobody in the world can easily give us lectures on reconciliation and forgiveness because that is part of that was part of our doctrine right from the 1960s. Yoweri K. Museveni. Alimba. Echo kye yayogedde takimenyawo. Njagala agende nakyo mu maaso. Ebigambo Prime Museveni byayogedde ku kibanja kye kya X agende nabyo mu maaso kubanga tugenda bimusomera nga ali mu kaguli. Yes. Bwe tunaba tumusaasidde. Prime Museveni bwe tunaba tumusaasidde. Tugenda bimusomera nga ali mu kaguli. Prime Museveni emisango gyalina gisinga ejja Dr. Besigye n'obwaba yakola ekyo kyagamba allegedly kubanga naye takikakasa emisango Museveni gye yakakola gisinga ejja Besigye emirundi 10,015. Jiyitirivu. Tumubuuza abantu abafiire Barunyo nga babatadde mu gundi bwe ne babatuuka n'okubateeka mu ntamu ne babafumba ane yabata. You are responsible for those people. Tukubuuza abantu abafiire Mukura be bateeka mu gaali y'omuka ne babookya misanatuku ne bafiiramu 10,000 z'abantu ani yabata. You are held responsible. Tukubuuza abantu waragira Erweru n'abatira e Kasese abawera kumpe 13 ne babateeka mu ntaana ez'ekikungo gy'obeera teri bantu bakonja bazaala baana abo. You are held personally responsible. Tobiddamu mu 19 wano 18 wata abantu wano ku njuyi za Kampala zonna ku nguudo z'e Kampala gwe kennyini n'ogamba waleese akabinja ne kabata. You are responsible for the death of those people. Wagamba nti mwata omusajja ow'ebwayise eyali atendeka abantu basenyango baani Zebra. You are responsible for the death of that person. Ugandan blood matter. The blood of Ugandans matter. Ebintu byoyogera gwe Prime Museveni n'ogamba nti ya committing a serious offense gwe zo committees nyingi nnyo naye bannayuganda bakusonye bakulese. Prime Museveni totujjako waaya totujjako wuzu twandibadde tugenda kusaala kati nga tugenda kusaba Mukama atuyamba atukole naye byotukola kati tukyasobola kugenda. Ebigambo byoyogedde bitumazeeko wuzu. Ebigambo bye bitumazeeko saala ntukuvu bitujeeko omusaalaba bituteneema ya Bikira Maria. President Museveni byotukoze ebigambo ebyoyogera gwogamba munsonyiwe gwogamba ebintu bya Kizza Besigye nti gwosiba n'abantu bosibye bingi bangi abali mu makomera g'enjawulo. Nobody in the world can easily give us lectures on reconciliation and forgiveness because that is part of our doctrine right from the 1960s. Anti kakati gwe doctrine yo giragira wani gwa reconcilinga naye bwogende Nairobi n'ogamba mugenze kuteesa mwamala ne mujja ne mukwata obuyinza wateesa nani? President Obote yali yakuwa omulimu mu office mu State House mu office yo mu office ye watukayo n'ogenda omulwanyise reconciliation gy'ogamba abantu abafa embalala wano ngozo okukwata embalala barakisi embalala bali benkanawa abantu abafa wano Erweru bali benkanawa reconciliation gy'ogamba Prime Museveni toberanga kona reconciliation toberanga kona doctrine eyegamba nti abantu musobola okukwatagana mudingane oba ensi esobola okutambula obulungi. Omutima gw'omubi olunto omutima ogw'okuyiwa omusaayi bannayuganda bakwagadde naye buli kyokola bulijjo okulaba nga abantu bannayuganda bafiirwa abantu baabwe. Abantu abafa 18 ne 19 abantu abo bali kuki? Mwalimu omuzeeyi yali azze kunoonya obusente bwe ku banka ne bamutta. Mwalimu akawala kali kakolaawo nga katunda mmere yawo katunda mmere bali bakayita kamuyati nango bakata kafa. Njagala ombuulire mu butuufu
family ye mwali mujiwadde ki kati ebintu ebyo waliwo akalenzi ke bali bayita Ssegawa myaka 11 akaana akato nakukafiiraawo ati njagala mumbuulire amaso akatonda mugulu Prime 7 oli mukristaayo reconciliation kijokoze nogamba Dr. Besigye yakoze omusango gw'amaanyi nnyo Dr. Besigye yasoose okukola emisango gwe emisango gye wakola mu biseera bye wagenda okujenga ogenda kujjako Milton Obote gyali mitono ngonga okyali mulamu mubeere serious mu bintu bye mukola Dr. Besigye mumutye agende bw'oba oganye ffe tetufuddeeyo tugenda kujjako mu nnaku zino okutuusa weekend wenegwerako ng'ovuddeko ku bukulembeze si byakusaaga bino si byakusaaga weekend nga tukugjeeko tugenda mujjako Museveni tugenda mujjako kye nkugambye okujjako nga naawe olimbegwaga mutwalira amawulire ng'egye tugenda omujjako tugenda mujjako otegeera tugenda mujjako ate Dr. Besigye yababeera president w'eggwanga kubanga naye obusobozi abulina omusajja yakukuuma omusajja yakulinda omusajja yakukolera buli kimu omusajja n'akuba empiso zikuwonya omusajja n'akola buli kimu ndaba w'omutuusiza atuuse okusowokayo olulimi eyo nkola ya kika kyeyo abakuwadde amawulire agagamba tetuna kye tugenda kukola maama olabye tugenda kubaako kye tukola abantu baffe twabagambye batambule bulungi mu taxi abantu baffe batambule bulungi mu gundi bwabwe tewabaddeeko ku bannabyabufuzi abasinganye ekavule tebampise abo benkola yaabwe naye tekinkwatako omulamwa gwe tuliko gwakujjako nakyemalira twagala tutereeze eggwanga Uganda oba tebampise oba bampise be bamanyi naye ffe omulamwa gwe tuliko tugenda kujjako nakyemalira olunaku olw'enkya nzikirira sanga meka nja kuba ntuusa embalala tugenda kuleeta ebibinja ebyenjawulo ebimu bigenda kuyita ku mazzi ebirala bayite mu bbanga mulimu bigenda kuyita ku ttaka tugenda omusajja gwe tugenda bajjako obwo obusobozi mubulina tubulina oba olowooza tetubulina mulinde mulinde MS Media eteekawo kamera zaayo erinde mulyoke mulabe ekyo tugenda okukola nze kubuulira kubanga ndi mukwetegereza wano ekiwandiiko General Museveni kye yafulumya nga ba court martial yakamalo nga Supreme Court esaze era nagamba nawulidde bubi nnyo decision yakoleddwa bannamateeka naye yamaliriza agamba ensi Uganda tefugibwa bannamateeka fe abalwanirira ensi yaffe tumanyi abakozi b'ebikolobero wawe tulina obbasibira then UPDF official statement eno Chris Magezi ayogerera ofisi ya CDF yagamba nti General Court Martial wadde yakoze bye yakoze naye the court martial will continue to try anyone who conspires to murder the president, commits armed rebellion against Uganda, and engages in terrorism against the people of Uganda. Under no circumstances will Colonel Kizza Besigye be released until he faces the full extent of martial law. The final decision on this matter will be taken by the chief in command and the chairman of high command, General Yoweri Kaguta Museveni. Oyo mwogezi wa ofisi ya CDF. Chris Magezi. Oroza yemo balingawo. Emisera bya Idi Amin waliwo mwogezi yaddawa. Abantu laba kakati bateeke mu comment. Kwanga bayizo konga bamujukirabo. Batubuli yaliyo mwogezi wa maje ga Idi Amin yaragawa. Yaliyo mwogezi wa maje ga Obote yaragawa. Yaliyo mwogezi wa Saddam Hussein mu bisera bya Saddam Hussein aliwa. Era yogerera maje ga Libya kakati ali luddawa. Ate yali ayogerera ge Kongo nga Mbutu Seseko kukuwaza banga Kongoro ali luddawa. Ati mwe oyo simu ya mwogeza asooka. Chris Magezi no mukwano gwange ono personal note. Nebyo byayogera propaganda atata na kyagenda kukola. Amaje temweyingiza mu bintu bitaliimu. Temweyingiza mu bintu bitaliimu. Bwe mwakwata gundi, bwe mwakwata ono musajja gundi, bwe mwakwata Jamiri Mukuru, mwamutwala mu kooti za bulijjo. Lwaki Dr. Besigye mwamutute ne mutwala mu kooti maasho? Ekitakirizibwa. Ati ffe tugenda kubeera kumwe buli kaseera nti mwayogedde kino. Kwanga tumanyi mugenda. Ekyembi mugenda okugenda nga mukyali bavubuka bato. Kwanga gwe Chris Magezi okyali muvubuka muto. Oli musajja muyivu, olina diguli, wayingira amaje gakutendese, obadde otuuse kubeera nga osobola okubeera ow'ekifo eky'amaanyi, kati nawe otandise okwogera ebyo. Tugenda kujjako mukamaawo gw'onooraga onoosigala. Naawe ogenda. Kyekisinga okutuluma. Nti abaana baffe abasomye
bagenda genda nga basomye nga bandiyambye eggwanga. Nejo nomuwoza agamba nti Besigye tanene kimu kye yakola mu nsi era tanene n'omugwe yawonya. Anti kakati bw'aba tanagwe yawonya yawonyezaani. Ya Muhoozi waliwo omuntu gwe yali atwalidde ade emitwalo 10 yali agenze mu Bakateyamba wano na Mirembe n'awaayo waakira emitwalo 2 ye yali awonyezaani. Ali ku Masapege, ali ku bakazi be, ali ku biki atambula asanyuka. Waliwo kira kye yakoledde mu Uganda. Kakati oyo yayogera ki? Muhoozi toyogera, Muhoozi ye tayogera ku nsonga y'abana Uganda. Agiveeko. Era agambye nti alina sooka kusinkana Besigye batule wansi boogerezeganye. Besigye annyonnyole ensonga ze. Agenda kusinkana Muhoozi ekyo nkubuuli. Tugenda kubagoba misinde, tute Dr. Besigye, tumuleeta ate abeera omukulembeze. Oba muyite by'okusaaga. Ate mu mugenda okwegayirira gye munaabeera. Omanyi kakati mundu terya eringa aganta amaanyi tegakola ki tegalya. Siriya wano wabadde omukulembeze gwe bayita Assad. Ali ludawa yadukira Russia. Ali mbunyogovu butagambe kati wayitayinza na kulabika nako. N'abaana n'alekaawo n'omukyala n'alekaawo. Hati bwe mubite by'okusaaga mulowooza mu mwamara temuna kye mwamarayo nze mbalayirira basajja mmwe. Efujo lye mukoze likomye mugenda genda. Tugenda batwala misinde. Nowe mukola mutya tugenda batwala misinde. Ekyo njagala mukimanye. Kati unity opposition yoweeri. Unity opposition. Kubanga nalebe Bwine agambe guru bagenda kutuula ng'aba United Forces of Change. Ndowooza namwe muli mwenna. Simanyi. Basalewo ekigenda okuddirira. Era ne basaba Bannayuganda balwanirire ennyo eddembe ly'obuntu. Essaawa 48 ze baasaba endowooza zinatera okuggwako. Kankubuulire Sekanja. Ebintu bye bituuse tokaaba amaziga asijaka ebintu bituuse no bwabeera omuntu ajja kulembera olutabaalo luno ate nga tategeereka nga temumanyi mulimu abagenda okulembera olutabaalo luno nga tebalubaddeemu nga tebamumanyi era nga bo babaddeyo nga Katonda abategeka abakulembedde okwekalakasa kw'Ebushenyi mwabaddemu omuntu gwe mumanyi mwarabye Owembalala nga mumanyi Oweruntunga mu Werukunjiri mwabategedde nendooza mu bantu abagenda okujjako gavumenti eno n'omukulembeze omulala gwe tugenda okufuna temumanyi agenda kujja nze mbabuulira amazima ensonga Dr. Besigye genda kugisaako President Museveni n'abantu be amalala muve mu malala President Museveni va mu malala omanyi gundi yamuyitanga bandit Museveni je bandit Museveni you choose the bandit you cannot take over the government of Uganda. I mean, yes, Obote. I want to assure you, people of Bushenyi, that Museveni will never take over the government of Uganda. He's a bandit. He's a foreigner. He's a Munyarwanda. He cannot take over the bandit. He cannot take over the country of Uganda. Neka kati Museveni chi. Si president. Museveni jawa malala. Bana Uganda bakwade obuyinza. Bakwade buli kimobere president okumara emyaka 4. Jaga kwegayiriro je wa malala ga mutabaniwo ojja genda togende bubi toyinza gamba nti Bannayuganda wawulidde Bannayuganda nga bakaaba noga tekikwatako sabo era gambe ekibuzo kye mwali soso okwebuuza lwaki baamukwata bagenda okumukwatira Kenya gye bakwatira abantu era ansa erina kuddibwamu mu mateeka mateeka ki wagamba Supreme Court byakola tebikugasa era nogamba siye ufuge gwanga lino ati mateeka kigoyagala ani yesiga mateeka ago mateeka ko kigosigo wesiga fe twagala kugamba sebo ntoba kyekyo kyoyogedde kiremereko tokivaako kiremereko tokivaako wange kigenda okudirira gwokimanyi oli ku sente ya muwa musoro mu Uganda gyolya neba na Uganda bali mu kubonaabona abantu balina amazzi mayonjo abantu balina masanyalaze abantu balina sente obwavu bwata abantu abana babwe tebasoma abantu bali mu kweyaguza nzijo abantu bali awo batunda butunuzi abana basoma twali mirimu buli kimu kyonna abantu bali mu kubonaabona goli kubewa jagalira ko ngogamba nti gwe yadde Bannayuganda boogedde nego tonna kyogenda kukola kireke Prime 7 kireke tetugenda kwegayirira twali agenda kwegayirira Museveni kati nawe oli kusawa namunana ez'abana obagwe oyine ekikyo kugambye nezo nyingi n'olwali tuyinza okusula nga tumujeeko mumulinde mugamba temayite wano wabadde ayita wano kunoza ne bypass manyi mugamba awayitawo sebo awo zikwa mwenna abayimiriza n'abebigere waliro mugamba ayitewo era kakata ali ntebe oba n'ayiteyo gy'abayise
twagala kutegeeza president nti enyumba gy'osulamu entebe y'abana Uganda gy'osulamu ekasero y'abana Uganda wakamala emyaka 4 ng'oli mu nyumba ezo nga ozisulamu leka kutwepankira ku ffe abana Uganda omusaayi gw'oyiwa gw'abana Uganda guli gwa muzito nnyo gwetaagisa okukumibwa naye gwe ogamba nti oba muna Uganda affe as long as nga gw'oli mu bukulembeze sebo owedde ekiseera kituuse guno mwezi gwa 2 tugenda mu gwa 3 Katonda bwana akuyamba n'otuuka mu gwa 3 genda weebaze kitaawe yaffe emyaka 3 emabega nze nkubuulira amazima oba obiyita byakusaaka tetukyalinamu muzannyo nze nkubuulidde nze omuwejjere tetukyalina nnyo muzannyo tugenda kutwala misinde gwe nkubuulira ogenda kati oleeta UPDF kugiyingiza mu bintu bino kati bambi abantu baffe bafiire obwerere oba bagende muwanga UPDF ekola emirimu gyayo era byekola byonna ebitegeera tebagenda kkiriza togenda kukozesa intelligence byekola babitegeera kye bagenda okukola bagenda kujjamu obusente bagenda okukozesa wano operation bwewali oganya okuta batandika okukola naye bye bakugambye byonna bifu byonna bifu Museveni teweepankisa mundu abantu babadde ne mundu wano naye ojjukira bwe mwava Tanzania ne kitange nga muri muloole nga yakuvuga muloole mujjukire mwatuuka embalero ekyatuukayo kyekyaliwo tebaba kuba mwera katuna okubata okubamalawo Teza tatawe yavuga nga Museveni ziga tata wange yavuga Museveni muloole manga tata wange yali yasoma amateeka era nga yekiraka w'omulamuzi yasooka ow'abazungu yekiraka yasooka okubeera kiraka w'abalamuzi eyasooka kitange omulamuzi yasooka yali omulamuzi wa Uganda Congo Boga Zaire ne Rwanda ne Burundi ne Tanzania nga omulamuzi omu tata wange kijjajjange Andrea Gacharo mugezi Andrea Gacharo yali kiraka jajjaawo jajjange hati mwe mubudira omulowooza nti owulire kati kitange gono gwezala kitange Francis Karegeya ye yarwana naffe Tanzania mu nduli yatendekebwa n'agenda ne Mozambique n'akube mundu ng'ali ne Museveni bwe yajja batu baali bakubanga bakuba amagye ga Idi Amin singa manyi bye yaŋŋamba ebyatuukawo nga bali mbalala nga bakubye barakisi y'embalala hati gwe kikyogamba so mutabani we tebalina nakamu ke bamuwadde ate bampaaki nze baali bampadde ki oli jjajjange ono kitange byalwana byonna baali bamuwadde ki nze baali bampadde kaki nsomye degree meka nkonali nkolezeeko mu government yani they have made me fail to serve my country tombuulira abasajja abo boolabaawo muri batemu ne Dr. Besigye bwe yabalemera okuttira Kenya wano temugenda musobola mumute ta Besigye ta Dr. Besigye nsajja gwe ta Dr. Besigye ta Dr. Besigye ebyo gamba simanyi mbwaze musooke mwebuuze lwaki bamukwata mwamukwata naki mulina amateeka nga bakkiriza okukwatira omuntu e Kenya nimuleeta ne muprostituting mu kooti y'amagye mugalina okujjako mumulagira abodo wammwe mulina abodo mulina owinyi mulina ani mwonna nekiwanuka mumalaga passinga ebigundi byammwe tugenda bijjawa byonna constitution byonna tugenda biteeka bbali byonna ne minisita wa justice leero agambye mu parliament Nubert Mauna nti abannamateeka ba Dr. Besigye bebaganye okuwandiika decree basobole okuta Dr. Besigye atitegeza cooperation omanyika kati bano kye beekwasa tekiriyo bani bamawo extraction of a decree kyekiwandiiko kyojja mu nsala nga orders ze batadde mu nsala oba ebiragiro n'obiteeka mu lupapula mu bufunze gy'oteekayo ne baddayo ne bagisayininga abalamuzi ne bamala okugisayininga n'ogenda n'ogiwa oli akuta omuntu wo tekyetaagisa kubanga kooti gye bandituttemu dikuri kooti nfu kooti y'amagye you cannot extract a decree to take it to a wrong court osegeera bagitwalirani dikuri bagisavingani bano lawyer bafuna kye bayita habeas corpus habeas corpus ekiragiro kyofuna mu high court ekigamba nti muleeta omuntu ono oba mulamu oba mufu mwamuleeta oyo Nobert Mauna yagenda nabo ne munnamateeka oba biveeko byamateeka tugataputa bulala lawyer oyo ali mu kulya tataputa nganze tasobola nze nagenda nentaputa amateeka nengamba Rubongo anti constitution ya mwenfu era ngenda kugiteeka kwenvumo kakiiko k'ebyokulonda tegenda kukola Rubongo yakyatayogera yatuuka n'okunjogerera nti siri munamateeka sigo wambuuza ku TV
wale onteka mu kooti kakati oli agenda nayogera ebyo bitaliyo olwaleero constitution weeri tukuma okyabijjukira constitution weeri omanyize saagala bintu abakola ebyekisiru constitution weeri yaja mu kakiiko k'ebyokulonda n'agamba tukume yaleeta wano gundi eyo tanna kugireetawo ne bamubuuza ku amateeka ga wano wagasomye oba wasoma ga Harvard ananina okuleeta petition omuntu yenna constitution weeri eya NUP weeri ati byebyo bye mbagamba omanye olugezigezi olwo amawagali gano nze ndibwenti maama fano nankolekanga ebinyo byonna biri kungulu oba osaaga oba tujja fe tuli bawejjere olide fe tuli bawejjere ajogwe eryo lya Museveni ejogo ly'abantu ba Museveni abalubongoya beba nti beba muntu nsoro naye ate nga be bali mu kubanja Dr. Besigye nabalabye ku front nga bagenze Ruzira be basoose kye bagenda okukola ku lunaku olw'enkya bagenda kuyita abamagye babeere ku gundi zaabwe ku geeti zaabwe bagambe nti abamagye babalemeseza okufuluma nga benyini be babayise bo benyini be babayise okubuulira gwe tomanyi byabufuzi tomanyi propaganda febuuza afe abasoma logic ne propaganda olye bagenda ne babaleeta ne bagamba mwanguwe mujje ne bajja ne bamala ne baleeta bannamawulire abamagye basibye beetoolodde ewa Kyagulanyi tasobodde kufuluma naye nga ye kennyini okusasula yasasulayo sente asuleta poliisi asasulayo eggulo limu ne bayiwawo poliisi nga kigambi 12 ne bajja ne beetooloola ne bakwata amawulire naye ng'ekyamazima yabasasula nogamba omusajja abadde wiringi okutandika okwegugunga propaganda temumanyi propaganda fe twabeeranga awo nga tugenda okwekalakaasa abapoliisi ne batukubira essimu bagane nga muludde okwekalakaasa tuludde okufuna kasente ne batuwa sente zorganizinga okwekalakaasa ne twekolamu awo akantuntu ne tugira bwe tuti ne basaba sente zaki eza operation ne bazirya oba kitegeera oba biyita byakusaaga naye kati bino bigenzo tuuka batenga nabe bali mu kuyoolebwa Nyanzi bamuyodde eggulo n'abalala Nyanzi twali yamukute Nyanzi yagenze naye yakoze akabadde ako ng'agala bamukwate nani omukwate ne nono wayiswa w'omutwe ne babatwala bwe batuuse ku gundi DPC n'ababuuza nti wano mwagala kiwa nti ono wa NUP tumuleese nagano wa NUP tumwagaza namufulume ate nga nalabye akatambi nga balwanagana omukwata gwe tukimanyi obo tebubeerawo wano nali saagala kutuga Hasani nali mutuga temubimanyi mwe temumanyi mubadde muli bannamawulire kyokka buuza ffe abayingirako amagye abamanye emundu entono nenene ffe tusaaga omusajja gwe baayodde gwe mu kukudalira alina waali mufumbiro ali luddawo agamba ye yawonye awonerawa poliisi ekukwatako n'ekuta n'otambula n'ogenda nze nga nkyali n'engato ya poliisi wano mu Bulago gye baninnyako nga bakyusa gundi ekisanja nga ne kakati ekyali wali weekalakasa naawe ne bankwata ku state square zoggo basooka okukwata ne baninnya wano ne kakati nga tekyaliwo gwogamba nti gwe natolose ku poliisi gwe baba batadde ye bwe yasodde n'agenda Nyanzi babugwa mu ofiisi ya DPC najja n'atuula ku reception obudde owewandege n'alinda obudde bukole ki nze gakyalo internal security ekisaniya kyabadde kityo kyetooloola kiraba ekigenda maaso kyabadde kiraba ekigenda maaso owulidde Nyanzi anajja yeekukumye owulidde anajja yeekukumye agenda kuvaayo olaba tukola ne gundi ne bakola n'obubbadi ne bagenda ne ku kooti omuntu babuyingiza ne mukomera waliwo abantu babatwala e Kasangati mukomera lya gavumenti ne bamala myezi 6 naye nga si basibe myezi 6 nze kulayira muka Katonda ndi mukristaayo Charles Rwanga chairman we Boston mwali ali Boston wane machindi we bali awo ne baganda be bana babuuze nabajjawa ne bwaki baaliyo obato manyi bubaddi buliwo gwe wato manyi bubaddi buliwo Nyanzi alina gyali yeekwese akola obubadde bwe alabe nti ensonga zizikola ki naye tewali yakutte Nyanzi basaza amagezi ne baba wa poliisi awo mutukwatokwatemu awo mulage kubanga baba bakwatira ki badde beekalakaasa ate engeri gye badde bakamala okupaladinga abafutu soja kiyinza okutiisa state poliisi temanyi kamwoca Makerere Kavule amagye ge gatamanyiyo oba poliisi aba abadde kamwoca parade abadde kamwoca Paledi yabadde wane Makerere Kavule naawe yabadde kamwoca yabadde kamwoca naawe obadde ki wano waliwo wasobola okukolera gunde yabadde kamwoca
kakati gwe njagala kubuulira muve mu bintu by'okusaaga naawe Nyanzi yabadde akulembera parade oba Rubongoya ne Nyanzi yabaddewo mu maaso awo naye yabadde akulembera parade yabaddewo okwata kamanda wa parade ate n'okwata kadeyi futu soja Nyanzi futu soja temukimanyi Nyanzi akulira kunga yambadde byeru ng'ebya traffic yambadde byeru futu soja yambala traffic Nyanzi tasobola kwambala red ze kubuulira ati yabadde yambadde ebyeru ebya traffic yabijeewa kwegamba yesu wa mupambano ye wa traffic wa biduka yera abaddewo bw'omu bwati Nyanzi ati nibaleka abala nibakwata ato wa traffic nga walabe mundu webali vera serious naawe gongoja mparedi y'abano bambadde uniform efaanagana ate gwe n'oyambala ebyeru ebya traffic waliwo omupoliisi gwe yabijeeko n'abyambala byabaddeko ne gundi ya Uganda bibye walolabyeko futu soja yambadde ebyeru futu soja wa roe gari yabijeewo ate kamanda wulira ndo talina kwambala bifaanagana n'ebyabali abalala ate kamanda oyambala byeru Tewamulabye ng'akuba emiguwa abawo ennyimba akola ki wamulabyeko nga alinako ku cepe yonna wano abalala bafutuko soja abamu abadde mu maaso babadde n'ecepe wamulabyeko yadde n'akacepe n'akamu bannange Nyanzi akola obubadi ate yakoze kano kati kaba kamuyamba ki anti ye kati byafuza ajja Kawempe South akosimba Kawempe South ajja Kawempe South ewa Ansani Nsubuga mukwano gwo yamujja atata mulabawo amaaso gonna obulamu bwe n'eki byonna abimalidde Kawempe South ati kwekola obubadde obwo alowooza nti abantu tebamulaba Nyanzi yali abadde DYNUP naye bali yakuyoddeko mu njola nga si kukwata nti polisi ze nekukwata naye ne bakuwamba nze kugambye twali ngeri gye bakwatamu abantu kye batankwatanga namu n'enkwata emu tebagikwatangako balala gwe tiwali gwe baali basise gundi eno ne bakwata empale emu ne basika empale zino ne bazikwata zombi ne basika akabina ne kagwako empale yonna neeyulika okitegeera ne mugongo eno esati neeyulika ne kooti neeyulika ne sati neeyulika ne basigala nga bakuwalubula ne banzijjeeringa ku Bank of Uganda mpaka ku CPS tekibanga nawo kyali kibaddewo mmwe ate wali okoze ekyawo ale yali nkoze eki kulaga obutali mumativu n'engeri gye beeyisaamu okukyusa ekisaani ati mwe embeera gye tubaddemu mbi nnyo n'engeri gye batukubangamu si eno gye bakuba bano kati bali abapoliisi baalina amaanyi ng'omugere gwakukuba naawe oguwuliramu n'ogamba lazima agunsimbye oba okitegeera naye kakati muri wano muri mu kuzannya fensi tugiyiseemu tetunagiyita namu kyova olabaffe kakati abalwanyi na migge abaasoma ebyokulwanira mu tawuni mu bibuga tugenda kuleeta abantu bagenda kutambula okuva olunaku olw'enkya kutambula mu kimpowooze ogira mu takisi ogira ku bigere n'ojjangaza okubaako bw'osuubula ng'okuta akaveera ne tugenda ffenna ziwera saamukagende efurimbi neevuga mwena ne mweyiwa ku City Square n'olyokulaba bwe kiwajja oba tuyita kyakuba kusaagamu ne General Muhoozi agamba Besigye azooka atule ne taata we bateeseganye ekitali ekyo tajja kuteebwa tombuulira ni amuwa obwa General abalala batoba okumala myaka 5 nga banoonya obwa General gwobufunidde mu myaka 5 n'olowooza nti obeera General mutuufu ebyokola okola bibyo gwe n'ekitaawo bw'anaaba avaawo naawe ojja kgenda gw'onoosigala mulebiveeko namwe oli alina ennaku gy'amanyi Muhoozi yali akubiddeko yadde enkuba yali asuzeeko mu nyumba ey'essubi Muhoozi yali asuzeeko enjala amanye ebizibu bya Uganda oyo alinga Narukoola mu Kawempe North Muhoozi omugeraganya ne Narukoola mu Kawempe North banjawulo tugume anti otandise anti byo binakugaana nze bwe njogera ku muntu bamwogeddeko nze nsinga okubamanya oli mwana muto oli mwana muto owa juzi saagala obeere odifendinga abantu bote wali ontwala mu kooti abantu bakoze ebikolobero wano Narukoola takubibwanga nkuba Narukoola tasulanga mu nyumba ya subi Narukoola tasuubiranga mu katale wa maama we oba taata we Narukoola talyanga mu mutoninyira emmere tagigulanga na mu butale bw'okutale emmere agigula nakasera akola kyamanyi kibizibu bya Kawempe North kyekimu ne Muhoozi Ken Rugaba yali kiki kyeyali alabye yena ageze yena bwati bagejja obubina yene Rubongoya kuva eno wansi ate Rubongoya nze manyinga musajja mukwano gwo electoral commission mwanyumyanga abantu nze nkugambye nze Rubongoya bwe mba musanze era musangaawo naye ebikololo byakoze nze mbimanyi naye bangamba Rubongoya yali ate muntu wanjawulo okuba n'abalala muntu nsolo
owulidde osana obanga muvumyerere ncha ne mwesanga museka bulungi minyo abagala kuwa obutwa era bw'otwa mwegendereza akutta Lubongoya wakiro singako n'abala naye Lubongoya ne Kyagulanyi ne Nyanza abantu basatu abo bakuta ne bakusaanyaawo bakumalawo owulidde ati nze tombuulira abo tombuulira twakoowa bayida wenze kankule twakoowa abantu abo twabakoowa Dr. Besigye bwe yagula wali we yagula ekasanga jasula kati bonna be yagulirako be yasanga bonna n'abawa ebyapa n'abibalekera free of charge Kyagulanyi bwe yagulaawo yagula acres 4 n'atwala acres 10 acres 6 ez'omukadde yazibba sure ng'eyamuguzaako yali deputy chief justice nga bakolagana deputy justice owe NRM Kavuma gwe yagulako kakati njagala ombuulire bwe yali azimba amakaago sente we yazifunira yali akolagana nani yali akolagana ne Gundi yali akolagana ne Keihura n'akolagana ne Baani n'akwata egundi ezo n'azimba enyumba eyo yali vice president we yali Buchaman yazimba amayumba ago enyumba eyo nga bw'ogiraba nga Buchaman asula mukazi gwe n'akulabi singa Museveni teyamba Buchaman okumuwa kamotoka n'okumuwa sente azimbe ku nyumba Buchaman teyandifudde ng'ali mu ki naye yali dduo tebayimbanga babiri Buchaman ne Kyagulanyi yayimbanga naye ate ng'ono ye vice we oyinza okuzimba amakaago n'otuuka ku ekyo ng'ono tanazimba tombuulira abasajja abo bonna tebalina njawulo ne Muhoozi Kainerugaba Muhoozi Kainerugaba kasooka ng'abeera CDF oba abeera ow'amaanyi kiki kyeyayambye bannayuganda wali omuwulidde nkota nawe agenze n'awaayo waakira emitwalo 10 nti mubeerewo oba n'agula blanket n'aziwa abakadde nti mugende mwebike yali akikozeeko akola mulimu gwa security kuterekeza ggwanga bannayuganda bameka bannayuganda bakafa kasonga Gundi ayingira amagye yayingira 29 sibwe kirenda mu 9 bwe yayingira ngowa LDU yayingira fenno nga tuvaayo oba kitege waliyo naawe netugume wina kyotakoze nze ndi musirikale nze ndi musirikale naye gobagoba atasavinga kubanga ndaba wano waliyo student okuba otwalira Dr. Besigye nze netooka endyeti kanze tugume tonsagisa nze tonsagisa nze kati bino ebyali mu kaveera ka green biki mwalimu muwogo kubanga Dr. Besigye ayagala muwogo mwalimu ne muwogo mwalimu ne kine sabuni kasabuni agenda yose na byeti kanembe twalewo Dr. Besigye nga bamusibide mu nyumba oba mulowooza nze ntandise leero owulidde abo bonna kati kasookanga oyo mwana yingira amagye njagala ombuulire security ki y'abantu aba baalabiridde nti bano babeerewo babeere balamu abantu bagenda okufa wano mu 2009 teyaliiwo ku Lwakabaka si ye yennyini eyaduumira amagye wakiseka nze naliwo nakwata ne Gundi ye nenjiweereza Capital Radio nali munamawulire Capital Radio n'aweereza ng'agamba kila mtu yote anafanya fujo mupige risasi peke yake era abantu batandika okubakuba amasasi nekivunulwa nti buli muntu yena nagezaako okukola akavuyo konna mu mukuba amasasi era abantu batandika okuba amasasi nga weetulinga tulaba bannamawulire nga tukwata eddoboozi eryo liyina tugume genda Capital naliyo 29 nze nakwata Kwezi Robinson yasomanga amawulire oba teyalisoma mubuuzi oba teyalisoma ku BTFM ne ku Capital FM nga jenko tabafa wano ku kibosa ewa Kiseka nga bakuba amasasi teboogera oba biyita byawo n'avaawo ne tujja mufiirwa abantu ne bajja ne bakuba abantu embooko nga bayise mu Black Mamba bajjukira Black Mamba bakukoze bakuba abalamuzi wano ku kooti si yagikulireeyo Black Mamba yali Black Operation ne bajja ne bayingira mu Parliament ne bakuba abantu embooko abalonda abantu betwalonda aba parliamentarians bakuba embooko kumpa okubatirayo ani yakulira Gundi ne bajja ne bata abantu 19 yali luddawa wane mu Kampala yaliwa si yali aduumira yali luddawa yagana kitaawe yali Koro yali commander Land Forces yali commander Land Forces kakati gwe amagye gayinza okugenda nga akulira amagye g'okutaka nga taliiko abata abantu baali ba Air Force amasasi abasinga gaabali ya bulinga tebategedde wali okuba amasasi agali live ng'okubaani wali okuba bannayuganda abantu bwe bafa akasese kumpe bisoto babina bwe baziika mu ntaana eyawamu teyaliiwo alyoka mu myuka we eroro
agiryoka agenda abantu abasanga jo musayi guyike mu rubiri rw'omusinga yali rudawo kati ko tutubuulira tomanyi bantu ko abafudde wande guru tobamanyi atyaka abafa atyaka tomanyi gwe abantu bwe babona kakati gwe totubuulira fe twabona dda okiraba fe twafa dda abantu abatwanda bye bakola biryawo biyamba gwanga tebiriwo kakati ensonga Dr. Besigye yo eteeka okuleeta obuzibu ekyo kikubuulira amazima Dr. Besigye bwe batamute gwe Museveni byoyogedde byonna byabwereere wedde ku mutima weddeko wekube ku mutima ote Dr. Besigye bandi mutadde mu bwangu nga tetunaba kuyingira waawo mu mbeera gy'otagenda kwagala nati kati ekyo kyasembayo agamba tewali n'omu agenda kumuwala ekikya anti kugambye ku reconciliation n'okusonyiwa tugenda kumujjako ekyo kye nkugambye tugenda kujjako ogende tulabe reconciliation gyegenda okubeera ekibuuzo kye mwali sose okwebuuza lwaki Dr. Besigye yakwatibwa kyogere yakwatibwa lwaki the answer to that is a quick trial so that the fact comes out bw'okwata gundi wali omutadde bw'okwata gundi ono Jamiri mukuru wali omutadde bali ali mu kooti ndowooza bamuleeta mu kooti amateeka galina okwogera yali amutadde akati ebyo biveeko abantu afa bali mu nkomyo ez'enjawulo tujja bata nga tumaze okujjako omusajja oyo abakaramojja abavubuka abatalina musango gwonna bawera kumpi emitwalo 4 oba 5 bali mu makomera g'enjawulo ne mu Kampala n'awalala abo bonna gye bali tulina abantu abakwatibwa obwereere nga babakutte nti bali bawekedde Kyagulanyi n'abalala abo bonna bali ku lisiti abagenda okuteebwa nga Museveni avuddeko tugenda kutamuna byabufuzi yenna eyakwatibwa ng'akwatiddwa ku bigambo by'obufuzi nze Gideon Tugume ne bannange be tuli nabo tutandise olugendo olw'okulanga tujja ku gavumenti eyo kubanga ffe tuli batendeke tuli basajja bakambwe tuli basajja bagumu bye mukola tubadde tubiraba twali twabasonyiwa ne mmwe Makerere Kavule tebabayita lwaki Makerere Kavule n'ebizibu byayo tebabayita kubaka kati nga meeting y'eggulu temwabaddemu erekeyo naffe tubalaba bwe tutu atonoza tubalaba bwe tutu nabyewaswa biriggwa abo bagende bana ba anti bagende ne Jimakena namulabye Jimakena kakati mukazi we minister Jimakena yakola program yakola endagano ne Museveni kati omuyita je agenda je ko Museveni kati mulwaki mwabali serious bate bagala bayita bagwera nti batumanyi nti fete tuli serious bo bali mu byabo bali mu katemba waabo bali muzanyo nkugambye gwe lindako ogenda balaba nga abajasi bajudde wa Kyagulanyi bajudde wani nenga bo benyini bye babayise oli sigwe murundo ogusoose nze propaganda oyo nze singa okumumanya era nze sikyalina kirala kati kyenjogera nabwe tusiibula abantu tubasiibule ng'ene ntegeka engeri gy'okujjako Museveni wakati ffe tuli mu nteekateeka kati tuli mu sitwago esembayo so njagala genda nteekateeka olutalo Ssematalo atalabikangako mu Uganda agala okutwegattako atwegatteko atagala kutwegattako sigalayo gy'oli gwoba oyagala kusigala mu mawulire gabeeremu owulira ekomeramu nze nkugambe n'abaliyo tugenda bajjayo atega ng'otya ekomera n'abaliyo tugenda bajjayo ati siraba kiba kikutiisa ekomera zonsobedde Tugume wona wabadde osinzira okubeera ng'otulaba tukomye wano ne Tugume Gideon President w'abawejjere tujja kutandikira awo olunaku olulala akuume mweraba